Abantu muli babi, bannayuganda muli babi. Omuyimbi Catherine Kusaasira akaabya amaziga. Mbaniriza nnyo mwenna abagenda mu maaso n'okuba nti ate mwekuumira ku CEO Michael Uganda mugamba mutya kansupe nti muli bulungi gigenda kya gye mutuusaako engalo. Ogwange gwa kubaweereza, ogwammwe gwa kusubscribinga na kulikinga. Kakati gye buvuddeko bambi omuyimbi Catherine Kusaasira mpaka nakati akyagenda mu maaso n'okuba nti ate ajjanjabwa mu ggwanga erya Amerika gye yatwalibwa okuba nti ate alongoosebwa ekirwadde ekimaze ebbanga nga kimubala embiriizi. Wabula Catherine Kusaasira avuddeyo n'alombojja ennaku gy'ayiseemu ng'ali ku kitanda. Abantu be yali ayita mikwano gye, abantu be yali ayita ab'eŋŋanda ze, abantu be yali ayita famire ye okuba nti ate bamulekera mu kaseera we yali abeetaagira. Nga omanyi omuntu nga ali mu mawanga ago ageza okuba nti ate afuna obujjanjabi biuzi okulya, okunywa, ebyensula, ddwaliro byonna bibeera ku ye ate nga bya bbeeyi. Olwo nno yavaayo n'asobola okuba nti ate yeegayirira abamu ku abo bayita mikwano gye basobola okuba nti ate bamukwatizaako bambi, asobola okuba nti ate ajjanjabwa wali eri mu ggwanga erya Amerika. Wabula ennaku gy'alina agamba nti kyamuggwako okuba nti ate abantu be ayita ababe ate baavayo ne bamuleka mu mbeera gye yalimu, abalala ne baggyako amasimu, abalala tebakyayagala kumanya, abalala bamubulookinga. Alomboza ennaku n'alombojja n'agamba nti bannange bannayuganda muli babi nnyo nnyo nnyo, era agamba nti omuntu yasobola okuba nti ate amubeererawo mu mbeera yonna yonna yali bbaawe, n'asobola okuba nti ate taate tenkanya, n'anoonya ssente za biuzi, n'anoonya ssente z'okulya ate nga waalabirira n'abaana ewaka. Kusaasira yeevuma bannayuganda. Ono nno presidential advisor agamba ne gavumenti ennyininyini gy'akolera eya NRM nayo teyasobola kuba nti ate emuyamba. Yavaayo n'agikaabirira n'agigamba nga waali omulwadde naye tebasobola kuba nti ate bamuwa yadde n'ekikumi yadde n'ebibiri. Agamba embeera yayiseemu tebadde nnungi nnyo 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 yadde n'okutwaliza wamu, era nga okuba nti ajjanjabwa eyo mu Amerika gy'abadde batunze ebintu bingi, batunze emmotoka, batunze ku mataka, osobola okuba nti ate ajjanjabwa. Alomboza ennaku bambi naye evuma bannayuganda n'agamba nti njize era nga ngenda kuba nti ate nzira eri Mukama Katonda nve ku bannayuganda. Bannayuganda muli babi, bannayuganda munda z'omutima, nange sigenda kuddamu kuba nti ate mbaako n'omuntu gwe mbeererawo mu bulwadde bwonna. So Kusaasira y'embeera gy'alimu, katongere omumaaso n'okuba nti ate twongera okumusabira asobola okuba nti ate asuuka bulungi nnyo. Wali eri gy'agenda mu Amerika gy'agenda maaso n'okuba nti ate afuna obujjanjabi alongoosebwa. Y'embeera eri Catherine Kusaasira yeevuma bannayuganda muli babi nnyo. Ne wano e Uganda munnange bwe bibaawo omuntu nga si mwana wa nnyoko, omuntu nga si muganda wo, okuvaayo okuyamba ekiba kizibu nnyo nnyo, alina okuba nga mukwano gwo ddala. Ne y'embeera eri ewa Catherine Kusaasira. Mwebale nnyo okuba nti ate mutugoberera tusinsinkane mu mawulire amalala. Mbaagala nnyo.